waliwo osi ow'emagere bamuyita okooti. Omwami oyo twajja wano okulonda ne basoma regisita gye tutamanyi, tubagamba abatuuze tetubamanyi. Bwe yalaba kiri bwe kityo naggala geeti n'agamba mudde ewaka temuli batuuze ba Luteete. Twagala kwebuuza bwe tuba tetuli batuuze tuli baawa. Tewali muntu gwe balangirira, tewali kyagenda mu maaso kyonna. Tukomyewo tulonde, batugamba obuvuyo awali obuvuyo wonna muddeeyo mulonde, tukomyewo sitiiru tewali kigenda mu maaso. Lwaki tetulonda? Batugamba ennaku z'omwezi lumu ogw'omunaana tukomewo tulonde. Tukomyewo okulonda kuba okulonda ng'ennaku z'omwezi 28 tekwaliwo, tebaabala bantu, abatuuze geeti bagigala. Ng'era bwe mulabye akati geeti yino nzigale, abatuuze tewali alonda. Tuli wano tukonkomadde kuva ku makya ssaawa 12, ssaawa zino zigenda mu 5, tewali kigenda mu maaso. Twagala kwebuuza ffe abatuuze b'e Luteete buzibu ki? Twagala kulonda, chairman agenda okututwala. Bwe muba temugenda kutugulira kulonda mutugulire. Abatuuze bano bonna baakedde wano bazze kulonda. Tulina endagamuntu, tulina ebitukizibwa okulonda. Tuli batuuze b'e Luteete tugaaniddwa okulonda okuva ng'ennaku z'omwezi 28 n'olwaleero nga lumu sitiiru kye kimu. Twagala kubuuza buzibu ki? Buzibu ki obuli mu ggwanga lwaki tetulonda? Akulonda kwayiika basoma regisita ne baggalyayo abaabwe ne baleeta obwana baawulya amasooli teetika bwazze kulonda. Akatyangana kulonde kayiika abayinza okulowooza nti yakunga ekyalo yakunza abantu. Ffe twelese ffekka nakatumwebuuza tumulaba oba bamuwambye tetumanyi. Ffe twagala kumanya waali yatumulinze bakoba ssaawa 10 alangirire kabineti gyagenda okukulembera kyetwagala. Tetulina muntu na lutalo watewali alina mugadde jinja ati balangira leero ffe osi b'emagere kasanga ti tebaatuwa mukisa. Tukuba bukuba Ttiya Gaasi nakutufumula amigo nakutukuba Amasasi. Tetujja kufiira wantu wali walina jinja ate omuggo fose kyetwagala tuli bakyalo kyaffe buli omu wana alina endagamuntu bw'abanga akakiiko kakubyo gavumenti yasalawo baddemu okulonda leero era kulonda kuzeemu leero bo baba tebasobodde kujja ffe si buzibu bwaffe neffe kyetwagala kimu twagala Ssemakula nga bw'awangudde okulonda okwaliwo bali bakomye okuba gavumenti yalagira okulonda kwa leero kyaba alina okukola kimu tuva wano ng'alangirire kabineti ye gyagenda okukulembera nayo. Tuli bukulonda na 7 na 8 19 abantu b'e Luteete basazeewo basimbe layini emabega w'ekifaananyi kya Ssemakula Sawulo olanga bw'olaba tukoledde bulungi era gwe tukyayagala tetugenda kumalako n'abaana bato tetunaye tugenda babulira bizibu byaffe bangi bonaabonera mu ggwanga lyaffe nga batuganya okulonda tetulina okulonda bateekako abantu betwalondako batugamba tino luli twalonda ne tetwalonda twatandikaebata okusoma regisita osi ow'emagere najja n'atugobawo n'atekawo Ssemakula Sawulo twasazeewo era poliisi okwenyigiranga mu byokulonda osiwawa nga balidde ssente ne bajja ne batawaanya buli kintu kyonna. Ebyo biteeka okukoma mu Uganda wano abantu beesallengawo okubeera nga byakonda poliisi ejja kukumanga mirembe
ate bwerabanga abantu nga bali mu mirembe tegitawanyanga endaga muntu batugamba tugenda newandiikisa mu regisita naye ku nnaku lw'okulonda saawulira erinnya lyange wadde nga emirembe giva awantu watono nnyo bantu kulonda muntu gwe bagejjaffe gyonna twagala tulonde kiyamaani ate fene tuli ba bibiina wabula twagala bwagazi kiyamaani gwe twagala era mwami byabakama kano kalowoozo ensonga zino ezirimu abaleeta ebibiina naki babijjenga ku byalo abantu kubawangaalira kubanga fwe twagala tweronderenga omukulembeze gwe twagala omukulembeze omuntu omukulu omukulembeze anaasobola okwogera n'omuto n'omukulu nga buli nsonga yonna agitwala nga nsonga tewali na musanvu na munana kumi na mwenda abiri abiri mwomu abiri mbiri abiri musatu abiri munana abiri mwenda asatu asatu mwomu asatu mubiri asatu musatu asatu munya asatu mutano asatu mukaga asatu musanvu asatu ana ana mwomu ana mubiri ana musatu ana munya ana mutano ana mukaga ana musanvu abantu b'e Luteete basazeewo basimbe layini emabega w'ekifaananyi kya Ssemakula Sawulo Langa Bwola Ttiya Gaasi alyoka Amasasi boy.
mwakogerera wali naye ate wali mujja kudistractinga